eyatemuddwa ingini ya bossa bwino amaze n'azuuka kitalo nnyo kitalo ddala Jeno Muhoozi Kaine Rugaba bimaze ne byononeka kaakati nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akawangamudde Dr. Kanokiza Besigye azudde ebigambo mukwano gwange ampuliriza ebizito ddala lwaki Jeno Muhoozi Kaine Rugaba tateekeddwa kubeera President wa Uganda eno gye tulimu olunaku olwaliro kaakati nno ngenda kubeera nga nkuwa akatambi kalamba mukwano gwange abantu tubalabe emisana naye ekiro abantu bafuuka nsolo ingini ya bossa abadde akulira ab'endiga eyakubiddwa amasasi olunaku olw'eggulo byatandise bitya olukwani yalubaddemu ogenda kubeera ng'obifuna akatambi video namba ogenda kukoota buliro kankusabe n'obuwombe firi eno soko jimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ku EKTV omukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka nga bulijjo nzikiriza nkulamuseeku nti osibeyo otya nno mukwano gwange atambula ne EKTV nze Eke Master mukwano gwange mabega w'omuzindalo okubeera nga nkusosolera ensonga zonna kaakati nno ogenda kulya ebigambo ebitiisa akatambi akabadde katambula ku mitimbagano nga mulaba omukulu Eddie Kenzo Musuuza owa Federation ng'atambula ne omukulu amayitibwa nga Andrew Mwenda nga bambadde saati zifaanagana ne bakola obukodyo bwe bumu nga bali mu luumu y'emu kaakati bwino amaze n'afuluma President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze n'aweereza obubaka obukambwe ennyo bangi bannayuganda abasibiddwa abawambiddwa abavundidde mu makomera naye nga babasiba ampuliriza bantu tubamanye kaakati nno katandikira President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku nsonga eno owulire kyagambye Andrew Mwenda kyagambye Jeno Muhoozi mukwano gwange ampuliriza ate tusumulule bupya ekintu kye bagamba mwe abawamba abantu baffe mwe abatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekeraawo okusiyaga abantu baffe mulekerawo okuwamba abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political opponents, and that must be condemned. I'm very glad the Lord Mayor mentioned it, that we are going to use every legal mean, national and international, to make sure people get justice. Aba abasajja abaseegu abali mu uniform y'amagye, aba abasajja abaseegu abali mu offices, no wanda mubalaba nti bakumibwa mundu. Ekigambo ky'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda ampuliriza amawulire gazze gafuluma mwalaba omusajja amanyidwa nga Kakwenza Lukira Basajja ono nga yaddukira mu ggwanga erya Germany yavaayo n'alumiriza nti abamu ku bantu abamutulugunya nti mwalimu Jeno Muhoozi Kaine Rugaba kaakati nno lwakubanga Jeno Muhoozi Kaine Rugaba yavaayo naga nti omusajja ono tamumanyi tamulabanga nako era ye yali tamanyi nti ne ku nsi gyali kaakati n'ebigambo nga bino ampuliriza nga bimaze okubeera nga bituuka mu matu ga bannayuganda laba ne bannayuganda abazze nga basibwa nga bawambibwa abamu abavuddeyo mu makomera ne bawa obujulizi nga bagamba nti bano baasiyagibwa ku kifuba ng'abantu ababasiyaga be baba bawamba ne babateeka mu kolokonyo olw'okuba mukwano gwange ampuliriza olw'okuwagira enkyukakyuka kaakati ebigambo bino President bwe yabiwulira era mukwano gwange ampuliriza ne yavaayo n'aluma ejjiiko n'asimba ne Nakakungu kyova olaba nga yayita amannya naga nti gwe Muhoozi gwe Andrew Mwenda ampuliriza mulekerawo kubeera nga musiyaga bannayuganda njagala ojjukire nti etteeka ly'ebisiyaga bwe lyawa yayanjulwa wano mu nsi Uganda gavumenti yaffe kaakati nno yali Andrew Mwenda yagenda mu kooti n'atandika okubeera nga aliwakanya ngaga nti yawagira ebisiyaga birina okubeerawo n'agenda ne mu kooti n'asimba ne Nakakongo kaakati nno bannayuganda abawambibwa abatwalibwa basibibwa bangi bali mu kusiyagibwa kifuba ng'omu ku balwanyisa ebisiyaga bibeerawo mu Uganda ye Andrew Mwenda kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo si birungi kansooke nkuwa essaala eno omusajja amayitibwa nga King Saha ampuliriza yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebisoddala yabuuziddwa ku ssala gye yasaba eyo gye mulaba mwenna gye mwawulira ku mutimbagano kakati yavuddeyo n'agyogerako ani gwe yali agiweereza lwaki yali agimuweereza ebigambo nga bino osaana n'obitegeera kubanga ono Saha y'omu ku ba comrades abali mu struggle abatayosa era abatasibazikweya katuyagala balabe bano Katonda bakolere bafe nze saagala yadde mulabe wange kubongoota njagala afe saagala ndabeko mu kusanyu njagala afe ng'akimanya ndese mu nnaku nasibira nakasero zoza nkyayagala abantu ekiri awo
abanjagala bokka kati benyigira akataala kana akaki akaseka nakola ne switch nze kyasekera abantu ntoseka naye kumacha olweggulo nga bagamba omanyi yabyogedde lwaki abantu bagamba essaala eno nti egenda babebe kulu goli waddemba okugigabanya gyogigabanyiza gwe kyolina okumanya abalabe baffe ntugambye ebintu bingi nnyo n'obusajjasajja bungi nnyo awaawo alla bwe tumusaba atukwatireko gwelinda bufogera wulira embaga te bino betugenda live gwelinda omuntu omu agenda kunogoko tulabe nga tuli live ngeri bakaaba ngeno tuseka oba nabo be balisooka ngeno tukaaba ngeri baseka omuntu akuwala mpando ina kyomukoze kati omanya ate nembako kyemukoze obumu no tubusobola busajjasajja buli wano babuwa bu security ne kavimbira okwo tolaba nti nange ngenda naye mala kuziika eneme wali ku luguudo kyawo wowulira ogamba nti ku luguudo luno njaziikayo eneme oba walimbo oba wawa tumutwala oba alisooka ffe balimuleeta gwe kyolina okumanya abantu abamu twabako wati tulina kyakukola amateeka siffe tugalina siffe tulina switch waliwo nerosirika nogamba naye malayika alimawo tuwalaga wa nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno kusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa ofuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752871515 akati ampuliriza nga tuvudde wa hajimiti nagamba musajja musomi wa dduwa bw'oba olina ekizibu wenna mu Uganda ampuliriza tolonzalonza hajimiti ye solution yokka kakati nno teweetuulako gende wa hajimiti embeera ejja kubeera nga eteera kati wulira ampuliriza mu NRM nayo kisa kinokota kisa kineggula kubanga nabo baatandika dde okubeera nga beerumaaluma era nga bano banaatera kubeera nga battiŋŋana kubanga bwino amaze okubeera nga avaayo ng'azuuka kyokka ng'ensonga ebattiŋŋanya oba oliawo yabyanfuna nakubeera nga bakayanira ebifo naani asinga ani gwe baagala ennyo ani eyeefuula akola ennyo ate ng'okusinziira ku balala ontalina kyakola kakati no njagala olaba akatambi kano omanye nti abasajja bano emigugulano ebyenfuna wadde bafunye balidde naye tebakkuta kakati omu wona avuddeyo nalangira banne era n'amanya n'agaatula abaagala okubeera nga bamutta n'okumumiza omukka omusu ng'ono abalayirira naga nti kabeerubale kabe Katonda mujja kufa nange kakati sooka owulira akatambi kano ampuliriza ebigambo si byangu naye sooka obyewulirireko erinnya nze kisa kya Mukama mu bulumi obungi nvudde leero njogere kino nze nkimanyi obulumbaganyi obuntuusiddwako ebinkoleddwako ebisolo byange bittiddwa okuyingira amajambiya mu bikomera ne mutema ennyumba yange ne mwonoona emmotoka yange bale banebuka n'okufuuyira emmwanyi zange soke mwawamba n'omwana wange ne mumutwala ebyo sigenda kubitya okuva omwana wange yawambibwa kati ne bateekawo okulaba nti omukulembeze w'eggwanga takimanya yamaze n'akitegeera temwamubuulidde yakitegedde era n'atwogera era nemubula byonna kati mwadde mukola byammwe manyi nti abanoonya bino byonna bimunkozeeko munoonya bulamu bwange nenze ne bwenfe enkya abaagala okunzita abakozi ba gavumenti bakungu mu gavumenti bamanyi nti nze mukisa gwabwe alaba atya omukulembeze ayogera atya naye akola atya yani it's okay you are targeting me you kill me today since ndi bansoose naye nga nja kufa mbabuulidde kwenaale waliwo ekisajja bakitalo jazi mulindwa ekyo kiina ebiso bikiringa amabina mukigambe tukina kisobola kunkola mazigambo alakola n'ebisiyaga weefula nnyo omuganda ennyo w'amaanyi gwasinga abaganda abangi oli matako olya mubanna olukwe buli kimu weefula nti olya namusevensidde nga olya n'embizi gasiya tumbaavu toera kyosobola kukola gwe rojazi mulindwa oja sigala otadde ebiso byo mu maziga embwa nja kuvuma n'amazigo ate kendi kusanga nja kukuba ebikonde nze nkugambye gwe biweepankapanka nti gwe oli muganda nnyo oli w'amaanyi nnyo
takala gwe mulinda nkusinga n'Obuganda wenda n'okoyene mu akasayika abanyarwanda nze sirinaamu w'amaanyi nnyo buli kimu gwe maze okola statement nti nze ne mba nfudde gwe gy'okunsooka okufa ate n'omulambo gwe bajja kuyiwa mu oil mu nnyo tumbaavu sikutya gasiya nze mbagambi ne bwe mba nfudde enkya abalaba akatambika ne bwe manga kwensombi okukola abaagala okuzisa bali mu gavumenti ab'opposition basobola okuba bakozesebwa bukozesebwa naye baagala kulimba nti yataakiddwa naye kati nze mbabuulidde bino buli omu akimanye nti nze Ssekyamukama sigenda kusigalayo nga nkyogera ab'opposition mwagala kwekwasa opposition yawambye omwana tesobola kuwamba mwana wange n'ebeera naye wiiki 2 ebyo mbibabuulidde era president akimanye nti ayinayo emirambo mu gavumenti ye nga sina mazigambo amatako olwanisa opposition nga nabyo bikulwana ogwe kati mutatuke n'okwagala okunsa gwe kati mufune ki tegeeza mbasinga amaanyi otuuka okupanga mutemule amaka gange mumuzibire omwana musale ebisolo tegeeza ndi w'amaanyi munnemedde okuntuuka mulinga enfaana gasiya mizimwe byefuula nti bikola nnyo by'amaanyi mulinga amatako g'embizi nwana bato za gavumenti mwate munnwanyisa nze mba ndi mu bato za gavumenti nga nzirwana ezo mba nzirwana kubanga ndi sure no gavumenti egenda kuvaako bwete tewagenda kuwa kijejejeje bwe kityo bimongwa Museveni akwate gavumenti agiwe bimongwa kubanga ebibizimu ebiri byeyambaza bugalubindi bibeera mu kubba bubisereza mu wa musolo nja kusigala mbagambako nze nkubuulidde nze mbabuulidde so these toilets abathinga nti mujja tutiisatiisa n'okututuusako obulabe sijja kusirika mulinga amatako kati mukwano gwange mpuliriza bw'owulira ebigambo ng'ebyo oba n'obeera ng'obeerabirako ng'omanya nti embeera etuuse ku nnyoge kubanga abantu bano wamma naawe raba be bakulembera era bali mu kibiina ekiri mu buyinza wadde nga waliwo okulumiriza nti abantu bano mu buyinza baagendamu naye nga babba bubbe yali president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yali alina okubeera nga atula mu ntebe eyo naye olwabaali bakulira akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwa Engineer Simon Byabakama oba omulamuzi Simon Byabakama kwossa mukwano gwange abalala baali mu mbeera eyo amagye nago gaabyenyigiramu ne bakuba abantu emigo okujula okubatta kwossa bannayuganda abaasibwa kwossa n'abo abaatulugunyizibwa ono nga mwami Kyagulanyi amaze okubeera nga awangula nga ye bwagamba ne bamubbako obuwanguzi bwe kaakati nno kwe kudda mu ntebe wabula ng'ebigambo essaawa zino si birungi bo bennyini beeruma basaba ne gula kaakati ffe tubataddeko amaaso abiri kubanga n'entebe gye balimu eno kigambibwa nti babbanzibe nze Eke Master kankuleti akatambi akalala mukwano gwange mpuliriza ebigambo Engineer Bosa eyattiddwa lwaki yattiddwa ani yamusse abamusse baliwa ogenda biwulira